buli kimu Lubaale wa bbeeyi naye abasamize balina ssente. Muleke kutugamba nti abasamize tebalina ssente. Baavu ng'ali gw'oyita omwavu. Era ky'ovala nti ffe abasamize situsabiriza. Era gwe omusamize akyali eyo ng'osabiriza jangu tuteeketeke Lubaalewo abeere bulungi. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza ekibaleetedde okusabiriza kusamira bubi. Ekibaleetedde okutambuza ebigere nga mugenda mu nsozi n'enkyakya zonna zibakutuse Abaganda obage bayita amaga kusamira bubi. Ekibaleetedde obwavu bwonna ekibabonyabonya kusamira bubi. Mbasaba mutereze emisambwa. Bw'oba onootereza Lubaalewo, bw'oba onootereza amayembego, oyina kugenda awo we baatereza Lubaale. Oyina kugenda awo olaba we baatereza Lubaale. So si bya TikTok n'otuukawo n'olaba. N'akulagula n'akubuulira ekikuleese oba n'omunnyonnyola ekikuluma n'akugamba wano. Lwakuba nti ebintu bya Lubaale omuntu oteekamu ky'otaddemu. Bw'oba toyina makula bagansiba ekyayi ku mukono. Teekawo ekigali, teekawo amakula, teekawo obujjo. Lubaale takolera bwereere. Mwabaagala ebintu by'obwereere era Lubaale temujja mukola ki? Temujja mufunamu. Kati gwalaba programu zenkola era we naakulagulira w'ogenda okunsanga ogenda kusanga bafaanana bwe wati. Emikono gye bagambye gyembeera naye njagala okubategeeza nti nteekateeka essaawa yonna ngenda kubaggulirawo ekifo ky'okusinzizaamu, ngenda kubaggulirawo ekifo ky'obujjajja, ngenda kubaggulirawo abanteekateeka, ngenda kubaggulirawo ekifo eky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono oba ekifo ekisamirirwamu mu kibuga Kampala. Ngenda kukibaggulirawo essaawa yonna mujja kukifuna nga ndi mu kibuga Kampala. Ng'emikono eno mbeerayo ku Lwokutaano n'Olwomukaaga kubanga bassebo ne bannyabo muyina obulumi bwajjaamu w'emikono. Omuntu okutambula okuva e Kampala okujja n'emikono muyina obulumi bungi bwe muyitamu. Tubadde tubyogerako olwaleero naye ngenda kubafunirayo ennaku. Kale gwagamba nti saalyagadde kusanga mukono. Njagala nkulabire mu Kampala, njagala nkulabire mu Akurite, njagala kulabira Kigo, njagala kulabira mu kifo bwe kiti oba Ntebe. Nkubire essimu 0772 623 teekako ku WhatsApp. Tokuba kati teekako obubaka ku WhatsApp kubanga essimu otegedde sigirina kati ndi ku live. Oba genda ku 070 002898. Genda era twateesezza ne media team yange buli katambi kati bagenda kateekako essimu yange. Mudega tukulaba ku TikTok oyogera naye munange essimu yo essimu contact kati katugibawo mugitegeere nti essimu eyo muyina okukola ki? Okubeera nayo. Katugibawe baddemu bagibateereko